Alipoota eyafulumizibwa Essiga Eddamuzi ku misango ku ntandikwa y'omwaka guno yalaganga kkooti ez'enjawulo bwe zituubidde n'emisango akakadde kamu mu emitwalo 67 mu 353 nga ku gino emisango emitwalo 4,642 gibaddewo okuva mu myaka emikadde. Embeera eno ereetedde abantu bangi okukuumibwa mu kkomera nga tebasalirwanga so nga n'abalala bakoowa okwewuba mu kkooti okuwulira emisango gyabwe ne bafuna okufiirizibwa okw'enjawulo. Kati okumalawo embeera eno, Essiga Eddamuzi lize liteekawo empenda ng'ebimu ku bibadde biteekeddwako essira kwe kusomesa abantu okuyiga okutabagana ko n'okusonyiwagana nga tebannaddukira mu kkooti. Kati mu buufu buno Essiga Eddamuzi nga liyita mu ttendekero li Judicial Training Institute eribangula abalamuzi batandise kaweefube ow'okubangula abalamuzi ku mitendera egy'enjawulo mu by'okwetegereza naddala nga bakola okunoonyereza okw'ekikugu oba okwa ssaayansi kyanguye mu kufuna obujulizi okwanguya okuwulira emisango. Ssaayansi oyo gwe tuli mu kubangulamu abalamuzi basobole okumutegeera engeri gya kolamu so that prosecutor waba aleese forensic expert mu kkooti obujulizi buno bwe bagenda okuleeta mu kkooti omulamuzi abe nga naye yabisoma ng'amanye engeri obujulizi obwo gy'alina obuhandolingamu. Akulira Judicial Training Institute bano abakubiriza okukozesa obuntubulamu nga bakwasaganya emisango egy'enjawulo. Ffe nga Bafirika, abantu ababeera mu Africa, tulina concept ey'obuntu ndowooza wano mu Buganda mugiyita buntubulamu. So that's the training we are giving the judicial officers. Tukozese buntubulamu bwe tuba tulamula. Abalamuzi era basabiddwa okukwata n'obwegendereza abajulizi n'obujulizi bwabwe ku misango obutamala budde bungi ku musango. Respecting obudde. Bwe tuba teturespectinze obudde, bwe tuba tuzze tunnyonnyola abantu nti owaaye bannange mutusonyiwe waliwo ebitukutte naye tukoze eki? Tuzze. Tuwuliriza abantu. Newankubadde okunoonyereza kwa ssaayansi kwa nkizo nnyo mu kuzuula obujulizi ku musango mu alipoota ya poliisi ey'omwaka oguwedde, ekitongole ekikola okunoonyereza kwa ssaayansi kyafuna emisango egiri eyo mu 3,000 wabula ebitundu 7 ku misango gino gye gyakolebwako, ekitegeeza nti nabo beetaaga okwongerwako okukola obulungi omulimu gwabwe. Ennamba eno eyaffe nga bwe tugambe tuli 49 abali mu field abalala bali mu laabu 10 ngaawo kati ne tubeera 619. Ennamba eno tusaba egenda kweyongerako. Ennamba eno bw'eba nga yeeyongeddeko kiba kiyamba nti tuba twanguyako emirimu. Kyokka bano beeyamye okukolaganira wamu n'Essiga Eddamuzi okulaba nga bannyikiza enkola y'okunoonyereza okwa ssaayansi okukendeeza ku misango egyetuumye mu kkooti ez'enjawulo. Olw'okubanga kityoboola ddembe lya buntu emisango okukandalira mu kkooti, empenda kikula kino zikyetaagirisiza ddala okulaba ng'emisango giwulirwa era ne gisalwa mu budde abantu okufuna obwenkanya. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.